Ku nkomerero ya wiki gye twakakuba emabega abajambula ba Alsahab bateeza magye ga AMISOM agali mu ggwanga ly'e Somalia. Abaserikale ba UPDF 12 batiddwa so nga 7 bafunye ebisago eby'amaanyi. Ensonga eno olwaleero ereeteddwa omubaka w'emiyaga Sekikubo mu palamenti ng'ono ayagala gavumenti ekole okunnyonnyola okumala ku nsonga eno. Naye kyewuunyisa kwe kuba nti no gavumenti tevuddeyo okutegeeza ggwanga mu butongole kiki ekyabaddewo, abantu baffe bafudde mu mbeera ki, kubanga kyategeerekese abaserikale batiddwa ne bawalulwa wansi mu nguudo, emibiri gyabwe ne bagitematema nga bwe bagikuba emiggo okufaananako ng'Abasomali kye baakola Amerika bwe yali mu Somalia. Dolokyo nga palamenti ennyingo e210 ya ssemateeka eragira palamenti okuba nga ye regulatinga okuweereza amagye g'eggwanga ebweru. Ono era agamba nti gavumenti ebiseera bingi tebadde nambulukufu n'omuwendo gw'abaserikale abattibwa e Somalia buli lwe wabaawo obulumbaganyi. We have lost people. Even if it was one person, is still the citizen of this country. It's still the son, daughter of this country. It's still a father of some child somewhere. It's still our responsibility to account for them and handle them in the best way possible. Ababaka balala bennyamivu nti amagye agali Somalia tegafuna buwagizi bumala okuva mu mawanga amalala. Sekinomu yafuna amagoba age nga Sekinomu nga liba muteera ku account. Singa sente zaali zijja mu National Treasury nti oba ze bajje Somalia ziyambako ku basirikale abalala oba ziyambako ku well-being ya UPDF naye zigenda mu nsawo ya muntu Sekinomu. So it's a private affair but using government resources ekisinga okutuluma. Ate nga gavumenti yandibadde evaayo negamba yeno engeri gye tugenda okukumyawo emirambo gino, yeno engeri gye tugenda okukwataganamu n'abooluganda, yeno engeri gye tugenda okubayiririra okubawa ku ssente okubeezawo famire za kuba bano abantu balina abaana. Minisita w'ebyokwerinda Adolf Mwesige agamba nti gavumenti yakuvaayo mu bulambulukufu ku nsonga eno. The 12 bodies of our gallant soldiers will be flown to Uganda and received tomorrow at 1:30 p.m. The 7 injured soldiers are continuing to receive treatment at Mogadishu Level 2 Hospital. Mu mwaka 2015 amagye ga Uganda galumbibwa mu kitundu ky'e Janal era abaserikale ba UPDF bangi ne battibwa.